era yeyongere osi katubuuzeeko tematema omuntu ne bakwata abantu abatemyetemye omuntu nga tekulina afaanana kuba muniga. So nsaba enkolagana yeyongere. Ekyokubiri, mu office of the president mubaamu projects nyingi nga bwe tulina skilling. Abaana bano bato beetaaga ebintu nga skilling bisobola okubayamba mu myaka gyabwe egy'omu maaso. Era wano e Gaza tetufunangayo omuntu yali afunye mukisa kugenda kusoma skilling, naye ng'ate Gaza abantu abali Gaza tetukugamba nti bangi ddala, kubanga Gaza kintu kinene. Nga olabye tono muyimbi naye ava Gaba, tugenda kulaga omuyimbi ng'ava Katwe, tukulaga omuyimbi ng'ava Nateete, bonna bonna Gaza. Tukonektina Kampala yote metropolitan. Senga tugera ku matane tuteekawo CBO nga Gaza family. Era CBO tugenda kujja tugiintroducinga mu ofisi y'omama. Ekintu ekirala kye tusinze ofuna newe onaabeera nga oli wa NRM naye nga omenye etteeka n'omulimu gwe kwata mumenyi waki mukawulidde bulungi nnyo. Kyobalaba ebbanga lyembadde Gaza n'ab'e Gaza bwe nategeera ripooti eziri mu security najja n'embasaba bino wammanga. Tekisooka ba security officers bonna basobola osituka ne bajja Gaza ne boogerako naffe ne batumiitinga. Era we neebaliza gavumenti y'eNRM okuva ku OC, DPC, RPC bwe tuba tutambudde bulungi. Nze neebaza Katonda okubeerako mu Gaza okuva jjo neesunga Gaza. Workshop nga mulimu equipment yenna abaana tebalina, ababakozesa babawayo ekyolo, babawayo akasente katono nti oyiga, naye bagenda kumala bbanga ki nga banoonya ekyokulya ne school fees z'abannaabwe oba n'okubanga nabo bakyusa obulamu bwabwe. Mwena mwaniriza nnyo, mbadde n'essanyu ly'amaanyi nnyo okubanga ndanga olwaleero luno unfortunately nfunyemu emergency bagamba nti bali kunjagala ngende ndespondinga ku nsonga etalinda naye ng'amanya gange bampita Inspector of Police Kiige Charles, officer in charge Makerere Police Post. Poliisi etwala ekitundu kino ekya Gaza, poliisi etwala Kigundu zone, poliisi etwala Good Hope zone, poliisi etwala Bataka zone, poliisi etwala Banda zone. Yeno poliisi Makerere Police Post nga nze kosi waayo. Mwami Farouk wano oyo buli nsonga evuganga efa Gaza nawulira nti waliwo ekintu ekikutu ku Gaza ampulesi n'angamba osi kiki ekirimu olimukolera. Era mwebaza nnyo okubanga Mwami Farouk asobola okuwagula najja wano olumu n'amaanyi mangi nnyo nga bagambye nti Gaza obuzibu bw'amaanyi buliwo nenteekawo amaanyi naye Farouk yagakkakanya n'agamba nti abantu alusi babi nnyo nga bawulira n'akakkanya ensonga nti erowooza nti ffe baggeto yuuti abali eno tuli mu byabufuzi. Tetuli mu byabufuzi. Era ekitebe kya Nuupu bwe kyajja kyaleeta obuzibu obw'amaanyi. Abaana babayodde, abaana babatutte kubanga balowooza nti abaana bali ku Nuupu. Nedda, ffe tuli baggeto yuuti naye tetuli mu ebyo byo bye balimu. Beeyogeredde ndowooza okiwulidde, ffe tuli baaki ba NRM. Era maama essawa ya leero abantu banene baba bakuŋŋaanye babadde baliniridde akaseera kano nga bagamba nti no buli kyaddi ne twanjula ensonga yaffe. Muno poliisi olujja abantu ne badduka ne babuyaana bababa basawo bwe mulaba ab'amaduuka n'abalala be bakayanako abaana temubatwala tebalina kye bakoza. Bakulaba nti okubye omuntu bagamba oyo wa NRM. NRM ate ebyo tebiwagira mukategedde bulungi. Saagala tukole ebintu ate byakuza misango naye mu mbeera nga tetuziza misango ate ne gavumenti
bwe baba batandise osituka ne bajja e Gaza kitegeeza bajja kutuyambako. Nsaba kashi kiki twagala mukiŋŋambye naye nange ngenda bongera mu bwongezi nti mutuuseemu kino muwandike ebintu byonna bye mukola ki byetwagala era bye tukola tetwagala kugamba nti ate nakino nakina muwandike bye tukola nange byantegedde nti mubikola ki mubikola kati ffe tujje omulimu gwaffe gwakuteeka mu nkola bye mukola bye bino era tubayambeko mufune akasente mufune ebyuma mufune ekirala mpuliddeko abaana nti okusoma sikirini bana gavumenti yaleeta okusoma sikirini kwabwereere amasomero wano ekawembe tugalina tulina Kikoni tulina Mulago tulina Wandegeya amasomero gaki era nsaba yensonga lwaki bwe tuli wano mu ggeto tubeerako n'abapoliisi ne Osi Mulamba namwe twagala mumumanye ate era nammwe abamanye abaana abalina emize emibiri twasalawo wano mu ggeto y'e Kawempe ffe tubeekwatira bwe mulaba omuntu ng'ali mu gulupu yammwe ng'alina emize emibiri mwe mwennyini mumwekwatire mumulete kuki ku polisi temulinda polisi basalako mwenna babagenda bakwasa mwenna oba bakibanda oba abayaayi tubaddewo ebbanga lyonna mu kitundu naye enkolagana yaffe ne gavumenti tebadde nga kiriya ebiseera byonna. Awo wetwalira ate okwebaza eri His Excellency the President of the Republic of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni. Tinaffe bakibanda essaawa zino mutudde ne Osi, essaawa zino mutudde ne Assistant RCC, essaawa zino mutudde ne uniform ya NRA mu ghetto. Ekyo kyamaanyi era nakyo mbasaba jjajja gyali mumuweereza obugalo bwe. Era mu nkola eyo yennyini nange ng'omuweereza aweereza abantu bange ku ground ne ŋŋamba nja kwongera okwataganira wamu ne gavumenti okulaba nti tulwana abantu babeereko bye bakola ebisobola okuvaamu akasente, kubanga obuzibu bwe tulina obusinga obunene. Tusaba kino mukyongereyo.